Guno gwe mwalo gw'e Masese ogusangibwa mu kibuga Jinja ku nnyanja Nalubaale nga guwangalirako abantu abasukka mu 54 nga bangi ku bano bavubi. Kyokka abawangalira ku mwalo guno bali mu kattu ak'okulumbibwa eddwadde eziva ku bukyafu olw'embeera y'obujama eri ku mwalo guno. Abatuuze bagamba obukyafu bwonna bugwera mu mazzi naddala mu budde bw'enkuba. Leero tuyagala kukwamusana naye nga gali titubona mirembe wayi. Kati bano baagala emyala egitambuza amazzi mu kitundu kino okuzimbibwa kisobozesa amazzi obutanjalira mu nyumba zaabwe. Twalina omwalo ogwo gwali ku bitoogo ku factory kumbali ogwo nga gwazimbwa bulungi nga tufuna mbeera kuba amadi gava n'obukyafu bwona geikirira gatomera amatoya gatomera amayumba ag'abantu gatomera amahotelo ag'abantu. Mu biseera by'enkuba abaana bagufuula mugano okuzanyira mu mazzi agalegama kyokka nga gonna makyafu ekiteeka obulamu bwabwe mu matigga. Newankubadde omwalo guno guliko abantu bangi balina kabuyonjo emu yokka. Tukolerayo okutooyi eyindi tutooyi dibe ibiri kuba omwalo gwaffe munene tuli kutooyi ndala. Kati aba wofiisi ya Ssabaminisita basisinkanya abatuuze ku mwalo guno okulaba engeri y'okwetangiramu endwadde eziva ku bukyafu. Okwetegereza ebigambo ebigemagana n'obulwaire obuva nga tugemye mu maadhi oba obuva mu engeri gyetunaaba mu engalo oba gyetusanaaba engeri gyetufuna ebisaaniiko twabikuŋŋaanya twabitwala eno twabitwala abandi babisuula mu maadhi gene mu lake. So twende okufuna information abantu bebisa batya bayina toilet. Enteekateeka eno eri wansi w'ekitongole Korea Foundation of International Health Care. Twatandika ne baseline results nzi presentinze kati tuli ku stakeholder engagement ba stakeholders bonna bategere kye tuliko then tujja kubeera ne community leaders training. Batubuulidde lwaki essira basinze kuliteeka ku mwalo guno. Kunoonyekereza n'okumanya nti abantu abali ku nnanda bafuna nnyo obulwaire. Kuba buli kintu kibaawo akatale kali awo ebyenanda babyoleza mu maadhi ago gene mwe banaabira ni toilet oluusi tibeetawanya olajja mu maadhi yakola byakola yavaayo galowooza nga nti enanda tenoga. In Busoga region selecting a district satu Iganga district, Jinja district and Jinja city. Nayo ya reduction of waterborne diseases naye nga nayo ya kuteeka different water systems in different areas tugenda okuidentifyinga abantu basobole okufuna amazzi kunaaba mu ngalo. Enteekateeka eno yakubunyisibwa okwetooloola emyalo gyonna ku nnyanja Nalubaale.